Amazima abantu ba Kanunga Karuru muratera kakiriya. This is terrible. The road to Kanungu after Kanungu town, it is really not passable. The government is supposed to cross this road. Terribly. Ono bakulaza oluguudo lw'e Kanungu bakugambye nti mulusi mugamba nti ate bo bali bulungi ate nabo ebintu tebitambula bulungi. Juzi waneno nabalaga amazzi g'ekiruwuula abantu nga basena amazzi agalinga agente era twagenda mu maaso abantu awo ne tubafunako interview ne batugamba nti amazzi ago ge bakozesa era ge banywa. Kakati tugenze e Kanungu enguudo zaayo nazo ziraba nga bwe zityo. Mamubeereyo ne mugamba nti ate bo bali bulungi. Si buli bwamu nti bali bulungi, bali mu gurupu z'abantu abali obulungi naye ate si buli ba western nti ebintu birungi nga we mulowooza. Ate nga tuvuddeko ye president w'ekibiina kya NUP avuddeyo n'asaba abaana ba NUP oba abawagizi ba NUP mbu mukuume empisa ku lunaku kiruwayogerako ennaku z'omwezi nga 23 omwezi guno gwennyini mbu mubeere n'empisa. Essaawa 6 ez'okumakya ate ku ssaawa 9 tubeere nateete. Basaba mubeere bantu balamu, mubeere bantu bampisa, mulage ekifaananyi kye twagala okulaga. Buli muwagizi wa Kyagulanyi we bakulaba bagenda kukozesa nga example bagambe ddala Kyagulanyi alina empisa oba talina mpisa. Basaba buli omu gy'oli tuwe ekifaananyi ekirungi, tusobole okuwa bannaffe ekifaananyi ekirungi n'abaana ababatulaba ebweru w'eggwanga bamanye nti abavubuka b'e Uganda bavubuka bampisa. Kano akalulu nga maliriza kagenda kubeera wakati w'abakadde n'abavubuka. Bakandiriza butuuse babagambye babasaba mubeere n'empisa. Ndiidi mubeere n'empisa kubanga olunaku olwo omukulembeze President Yoweri Kaguta Museveni yajja kubanga ayina lale ery'ekkololo, so tebijja kuba byangu era abagambye nti munnange era n'akkattiriza ekintu ky'empisa. Ate ye General Lwalu munnange okuva lunaku luli twabalabako waneno nga beetwala ne Lumbuye n'agamba Lumbuye nti munnange neesonyiwa ndeka nkola ebyange newe kola ebibyo. N'agamba nze nkuwadde gabuwa nti mulidda wano ne mugamba nti ate Lumbuye yabyogera. Tumulabyeko ali eno munnange akuba kalate. Omulabye ali mu kukola ddwiro. Munnange eyo nga nvuddeyo era nga neeyongerayo kantuwaleko bannakibiina kya NUP bo beeyongedde okubanga beeriisa enkuuli era bugambye nti emikono nga bwe gyaweze kati bali wano munnange beepika. Okay, obwatuuka ng'ogisharinga olunaku olw'enkya President agenda kuba anominatingibwa, so obudde buno bwennyini tutandise akasiki era katandikidde wano ku National Unity Platform nga Ssabakunzi yakulidde olunaku olw'enkya so olunaku olwokubiri President agenda kubeera ate nga agenda bw'otuuka gisharing akasiki katandise President olunaku olwokubiri agenda kuba ate nga
olunaku olwokubiri agenda kuba anominatinga. So abaana b'ebusoga bagambye nti abo babitandikiddewo, bo bagambye tebadda busoga era batandikiddewo okubanga omukolo oba wagutandikidde wano ku ofiisi. So nakyo kyolengera omulungi ali okusama Uganda Media. Bagaziwe baba, bagaziwe bagamba twenda mununuzi, tuze ng'ekyo tulese nga twenda mununuzi. Oli bamuyita dya omulaye abaana b'obusoga bali omulabe twenda mununuzi. Olunaku lugenda kubeera lwakubiri. Akaseke katandise, gwe wonna wooli katandikirewo, wooli wonna akaseke tandikirawo kubanga olunaku lwakubiri. Tugasiwe baba nenda tugasiwe, tukikasiwa bugasiwe idiro. Akaseke nkugambye katandise dda. Base n'ensawo zawe bagamba olwokubiri luli wala. Obadde ki? Abadde ki? Abasoga nenda mubakobere nti nomination ya president is unstoppable. Yes. Okay, Honorable Manjeri bakobera abasoga bona nti president I kunominatinga atenga lwakubiri ennaku z'omwezi 23. Kunga Kyagulanyi kunga. Kyagulanyi abeewo. Bobi Wine abeewo. Alumbe. Alumbe. Bobi abeewo. Abasoga mwana gye muli tulikwenda okwongera okubakakasa. Ife olwedde tuli wano Kampala tuyidde kubanga batusunsula mwati tuli kwirayo tujja kusula muno. Era tuyidde n'abandi bali eyo kubanga wano wafunda muku abantu bangi. Fena tulisula muno mu Kampala tulikwenda omwana waife Robert Kyagulanyi Sentamu Ngobi tumutwale tumuwandiise. Tusaba Kaso mwiru please. Twasaba mwino abasoga People power. wadde mbatomu ku ngoma. Kunga Abibu kunga. Kunga Sentamu kunga. Bana abasoga twala omukisa guno okubeebaza obuwagizi bw'emulaze eri National Unity Platform. Ife nga busoga tubasaba nti mwana mubeeyo omwagala waife His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu Ngobi. Twatwena ate wetuvaayo tujje mufe batukobye katwe enatete tubeeyo tubona tumubugiriza obuwanguzi butandikira awo mwategere government byayinza okola. Twakolesa ekibiina mu infrastructure ya party twabona ntugize emikono tujja kuba twewandiisa mwamwe atubendeza mubeeyo mwide mubugirize president waife kunga Kyagulanyi kunga. Eri wambuziza president Kyagulanyi bwatafuna mikono ani asobola kufuna mu ggwanga lino. Tubazanya kakyabo ob'emikono tukimala tubawe n'ebigere. Sibakobere ekisobola okubaddirira nga bazanya obuzanyo bwabwe. Bona abo abali kwenda okuzanya ku Bannayuganda babaza ku mikono gya Robert Kyagulanyi babaye bajja kibona nti abasoga Abannayuganda tibagenda kubayita ku muzaano kiba kiwaleero era bukikiriye bali okubona emikono kyona bagiverifyinga olwokubiri tujja okwewandiisa emikono gikola ki batwongere ku ngoma batwongere ku ngoma. Bobby nkugambye ab'ebusoga batandise dda bagamba akasiki twakatandise dda. People power. Our power. Kunga Kyagulanyi kunga Uganda kunga. Ninze Samuel Akalyamawa kanso twenda okunga abasoga bona abawangalira ebusoga ni munda mu Kampala n'okwetoola iwanga lyonna. Osika chapati, otema bikado,
oli musaluni boda boda informal sector yona abali mu butale buli musoga yolinga owulira olusogo olutenga olusiki olulamoji olutembe duzi kulwokubiri eisuubiri yaife lilikwiramu okutumbuka tuliwandisa president waife era kuncho bwoba tosobola sula mu Kampala nga ife abandi bwe tulikola kulwokubiri tulikeera kuwandisa president era se ezali jazanira kuisuubiri abana Uganda kuba ife busoga tumalirire batongere ngoma batongere ngoma Waisa honorable Waisa Mufumbiro ali mukomyo njagala ebigambo Waisa byandi badayogera mu kaseera kano swengera obikubewo. People power, our power, our power, people power, people power, our power, our power, people power, NUP, everywhere, everywhere, NUP. Ensonga gye tuliku titukaira mu kuyitotola tulikwenunula ate nga guno n'omukisa gwonka olunaku olwokubiri okukoosa olw'enkyo ngonda lumanjeri wako bife tulisula muno tujja kusula muno tujja kampinga muno security bainako security kumide bakunga buli muntu yali mutandika okugema ebibwiko sawa dino mugema amajaketi mutambule muide ngayo babese ku mikono sawa 12 ng'emikono gituuse ku kitebe era bwe mbe muwune ku lunaku olwokubiri ngeri yotambula mu ngeri ya Robert Bastairo kasitotuka Kampala batongere ngoma batongere ngoma nga ya Waisa nga naye akunga okubeera nga tugwerekera His Excellency Robert Kyagulanyi engene yasembera baba batongere ngoma swengere nkugambye be ababusoga bagambye bo batandise dda bo bagambye kati kasiki ne basungere awomerentebe babi awomerentebe bambe akasiki katandise dda abaana b'ebusoga bo bagamba bakatandise dda Jamal alina kamese kagalo kwisao kula His Excellency Robert Kyagulanyi ne nomination zaffe. People power, Our power, our power, people power, NUP, everywhere, everywhere, NUP. Obukulembeze obulungi protest vote, obukulembeze obulungi protest vote, obukulembeze obulungi protest vote, okwenunulwa ebusoga protest vote, okufuna balu ya masanyalaze protest vote, okwiza enanda daifwe protest vote, okwiza ebibali byaifwe protest vote, okwiza lulo ovulo protest vote, okwiza balu ya constitution ya Uganda protest vote, okugoba Museveni protest vote, okugoba Museveni protest vote, okugoba Muhoozi protest vote, okugoba NRM protest vote, okugoba Yero protest vote. nize mukuve ayagala ki Jamali dia message yange neno mwami byabakama abasoga n'abana Uganda bakuwa opportunity emyaka 5 oluvannyuma lw'okuya President Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu bakuwa opportunity okulira ekitongole kya Electoral Commission kubanga tolisobola ate toyenda kusobola kuteekateeka kalulu kali free and kiki and fair tulikusaba otagema kutwiga otaniga ipesa ya property ya Uganda atalinika Kyagulanyi Ssentamu property ya abana Uganda property ya abana Uganda buli omu aba n'ekibanda kye
n'ogema ku kyapa kye ng'oli kumwiba ekyapa kyatoolayo Jambiya Mpasa n'amaanyi gona n'amafumo tutuli kwenda kutuuka mu eyo level kubanga ffe tulina ne violent tuli kukusaba mwami by'Abakama ne group tukwete ndi mwami Museveni aye tuli ku act tuli kukusaba tuli kukulagira amaanyi g'abana Uganda gamaze okwogera nti omukulembeze asobola okukulembera iwanga lino n'okwiza ensa mu by'obukulembeze n'okwiza baganda baife bali kuliya kwa Uganda bemwafuula cash crop mu Uganda kuba cash crop bwakadama okwira mu Uganda okunumira mu nsi yaabwe kuboneka nti oteekateeka akalulu nga tikali kujja kuyiwa musaayi aye abana Uganda power people power kale tuwe ngoma tusibula tongere engoma baba awomero ntebe bada awomero ntebe mama baba ndeka twatandise dakasike Okay, amukoto koli gwasama Uganda Media abaganda bange abasebo ne banyabo bamuyita asaba kunze Alhaji Habibu Buwembo process erimu kubanga egenda maaso naye ayagadde asooke abagambe bakunga abantu baabwe era abantu baabwe ababakungedde ddala ne babasaba olunaku olwokubiri okubanga twali kigenda kukolebwa okujjako okubanga balina okwenyigira mu kutongoza oba mu ndeka baba awomerwe ntebe bobya awomerwe ntebe tuli mu kaseke ka lwakubiri ante baba tusangayire okubagemaku omukutu kole gwa sama Uganda Media kyekiri mu kugenda maaso wano ku National Unity Platform process ekyagendera ddala mu maaso okubanga ate abavetinga abantu ba Luweero akosa ababusoga so abokiti bwe kiri mu kubanga kitambula mu kutukoli gwa official ya National Unity Platform guli omukwejo ejiri official okuweereza ensonga z'enkyukakyuka nga bwe zitambula wano ku National Unity Platform baguyita Summer Uganda Media tuli live ku Facebook otusinzira okubanga ate tubalaga ebiri mu kubanga bigenda maaso baganda bange basebo ne banyabo so bwe kityo bwe kiri mugenda kukereza mbaleke oyina kyendo bakobera oba ku lunaku olwokubiri bakunge mu second abantu bebusoga abantu bekamuli abantu beidinda tuli bakunga ntinga abiri twena katwe tube mu Kampala tusobole okumakinga sure nga president waife yewandiisa mwebale ino tuwulisa kyabazinga funfuwe amina okay yenze asama Uganda katono nnyo mukkirize ate mbenga mberekereza ngenda kuba enkomawo abaganda bange abasibo ne banyabo abakyekuumidde ku mukutu gwa Sama Uganda Media mukkirize ankolemu katono nnyo bwenti ate embe nga nkoma mbagala nnyo ayenze Sama Uganda oba oyinza okumpita anko Sama bakunga kasebayo abane busoga mu Lusoga basi Lusoga live njije ku mukamango kwa kitiibwa naye abasoga mwena tubakunga sawa ino olunaku lwakubiri tugenda kutembeeta president waffe his excellency Robert Kyagulanyi twize tujje mwenna muje Olusoga ndukoba bagamba mwide mwide be bangi ndi mukusomesa bano Olusoga kati mwide kitegeeza bangi kati ita abeera omu kati mwide mu bungi tugende tuwandiise his excellency Robert Kyagulanyi omuntu yenna atalina nsonyi asobola okwogera ekigambo his excellency Robert Kyagulanyi okunominatinga n'oyo ataagaliza ggwanga lino kubeera mu mirembe yasobola okisiinyaako naye buli ayagaliza Uganda emirembe yandibadde akubira n'oyo akemeetererwa emmeeme n'okwetema amaganzi okusaawo embeera eraga nti his excellency Robert Kyagulanyi tasobola kunominatinga n'amugambye eggwanga olyagala oba tolyagala bw'aba alyagala then n'atuleka ku lwokubiri netugenda mu nominations abantu already bali mu moods
abali mu jjiya nnene okulaba nga tunominatinga His Excellency Robert Kyagulanyi. Kitegedde bakugambye nti abantu bali mu moods era buli kimu kiri ready okubanga balaba nti President waabwe omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine nominatingibwa. So kyeva olaba essanyu lingi nnyo benyenyeza ne kugali banjole anti kubanga ekyabadde kiremesa kyawedde era ne bamanga bakigusa. Oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereva mawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusa kusigala naffe tova.